bivudde mu nguzi kati bigenze mu mpalana. Essaawa eno Mpuuga agamba nti Ssennyonyi, Nambooze, Ssewungu bamuwalana ebitagambika. Munnange amangu ddala nga omulamuzi wa kkooti enkulu mu Kampala Dr. Douglas Singiza nga yakalangirira nti obuwumbi bwa ssente ez'omuwi w'omusolo akamu n'obukadde 7 obwaweebwa bakamishona ba Paalamenti babufuna mu mateeka. Omu kubaagabana era nga eyali akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba bw'atyo n'awanda era awaze nga bw'aleeta bwino omukambwe. Lwaki bakulembeze banne mu kibiina ekya NUP bamuwalana? Lwaki bamuwalana? Mpuuga okwewuunya okw'amaanyi akutadde ku munne eyamuddira mu ofiisi Joel Ssennyonyi gwe yategeezezza nti mu kifo eky'okukola ku nsonga ennyingi ze yaleka amuteekedde obulungi mu ofiisi nga okuyamba okuyimbula bannakibiina abali mu makomera ku misango egy'eby'obufuzi, amaanyi munnange agatadde mu kulwanyisa n'okwonoona erinnya lye, ekintu munnange ekitalina bwe kiyambira bannansi. Ono alumiriza nti Ssennyonyi ennugu gy'amulinako ey'okubeera nti ye yakolako mu gavumenti ya Kabaka Ronald Muwenda Mutebi n'afuna ekitiibwa eky'owekitiibwa nga kino munnange buli bwakiwulira nga bakimuyita awulira nga ayagala kwabika mutima. Mpuuga buli wawulira nga kwegamba yagamba nti bwawulira abantu kwegamba bwe bawulira nga bamuyita ow'ekitiibwa baagala kwabika mutima. Mpuuga yeewuunyizza munnabyabufuzi munne omukazi gwe bamaze ekiseera nga bali mu struggle ey'okukyusa obukulembeze mu Uganda okukkiriza munnange okukozesebwa abavubuka abato, obuvubuka obuto. Fakiti agamba okukkiriza okukozesebwa obuvubuka obuto bukyakayiga mu bukulembeze ne butuuka munnange n'okumukkiriza okumutwala e Masaka okwogererayo ebintu ebiswaza emyaka gye. Wano abatunuulizi b'ebyobufuzi bwe basongedde munnange ku mubaka omukyala ow'emukono municipality Betty Nambooze Bakireke, omubaka wa Kalungu West Joseph Ssewungu Gonzaga naye Mpuuga munnange yamwewuunyizza okubeera nga yagenda e Makerere n'asoma diguli ey'amateeka wabula n'atagikozesa kuyamba kuwabula bakulembera nadda mu kuzannya ebyobufuzi by'abampaane nti anoonya mikono gy'ababaka ba Paalamenti okumuggyamu obwesige ku kifo eky'obwakamishona ate nga amanyi nti ssente obukadde 5 ezaamuweebwa yazifuna mu mateeka. Mpuuga atiisizza nga bw'agenda munnange okwabya ebyama by'abakulembeze ababadde bamusojja ku luwonzi abeenyigira mu bikolobero ebiswaza nga okuganza obuwala obuto obutalabirira famire zaabwe. Ensi ekakase nti munnange ddala balina kukulemberwa wabula si kukulembera. Tokiwulira nti balina kukulemberwa mbu waliwo abaganza obuwala obuto, wala obuto bwakati agenda bwe bala bano Besigye nga bamuteereddewo akawala. Omukozi ono yakkiriza nti munda mu ye alumwa
nti abantu bayambye okukula mu by'obukulembeze ate munnange bwe bamwefuulidde nga bamuwaayiriza nga bw'ali omubbi, ekintu munnange ekimwonoonedde erinnya, wabula n'akakasa nti waakusigala nga akola ebyo ebiyamba Buganda ne Uganda. Kati Ssenyonyi bw'atyo naye yamwanukuza busungu. Ssenyonyi nga yakulira oluvuganya mu Paalamenti bw'atyo yasinzidde e Canada gye yagenze mu Tabamiruka bwa Nuupu ne mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'ayanukuza Mpuuga obusungu, amulumiriza okubeera omubbi eyakwata mu kittavu omuterekebwa ssente z'Abannayuganda nga bwe baamugambyeko olw'okubanga ayambala amasuuti ag'ebibitiibwa n'afuna entondo n'ayogera ebimuswaza. Ono alumiriza nti bo nga obukulembeze bwa Nuupu e Kavule tebalina buzibu bwonna ku Mpuuga kasita anakkiriza ensobi ze ne yeetondera Bannayuganda abamanyi obulungi kkooti yaabwe ey'abantu kye yasalawo edda ku nsonga za Mpuuga, ku nsonga ze ng'omuntu. Ssenyonyi ategeezezza nti olw'okulwanyisa enguzi y'ensonga lwaki munnange abagirya bateeka ssente mu bantu abamutambuzaako obulimba ku mikutu egya intaneti nti naye ali enguzi, nga okubabonereza naye yasazeewo okubatwala mu kkooti Ssekinnoomu obujulizi bwe babadde munnange bamulinako bwe bamulumiriza nti babulina gye babeera babutwala. Ensonda mu Nuupu zitegeezezza nti Mpuuga tannalowooza ku kyakwetondera bukulembeze bwa Bobi Wine, ate ne Bobi Wine eby'okumukomyawo mu kifo eky'obumyuka bwe nga atwala ekitundu ekya Buganda atanakirowoozaako, nga essaawa yonna agenda munnange kukizzaamu n'omukulembeze omulala. Ekyo nakyo munnange kifuuke ekyeyaliko omumyuka wa pulezidenti wa Nuupu mu Buganda, ng'era bwe kiri ku ludda oluvuganya nti kati Mpuuga bamulaba nga eyaliko leader of opposition mu Paalamenti, naye nga munnange tekikyasoboka kubeera nti nno obaolyawo omuntu aganye okwetonda oba okukkiriza okudda ku sayidi y'abantu ate nti ayinza okuddamu kubeera nga yeesemberezebwa. Tekikyasoboka kubanga kati abijje mu butuufu bw'ensonga ey'okubeera nti nno ssente bazeekomya, ssente z'omuwi w'omusolo beegabira neegabire mu ngeri ya kyeyonoonero, kati abitadde ku nnugu, banninako ennugu, banninako ensaalwa mu mbeera efaanaganako bwetyo. So nga ate muganda wange ensonga ey'enguzi ekwata ku bantu bonna Bannayuganda bonna okutwaliza awamu, so si bantu buntu tigundi. Kasita agyogerako we wano ayogera ku kintu ate yabeera omubi, bw'oyogera ku busosoze gwabeera omusosoze naye ababukola tebabeera basosoze. Kakati bw'oyogera ku nguzi ofuuka muli wa nguzi, ng'era bw'olaba gy'oli Ssenyonyi bakimuteekako nti naye ali enguzi, nga bagezako fumbafumba ku mitimbagano bateekeko ebibuuzibuuzi, kubanga era bw'aba babikkiririzaamu, bangi nnyo babikkiririzaamu. Era ogenda okulaba kyekyo dini saba weewo mu mbeera efaanaganako bwetyo. Naye kati ye agamba nti awaabidde Kinnoomu si Kinnoomu nti ono noono. Kati bo bagende mu kkooti olwo baweeyo obujulizi bwe bawa abantu ku social media, deni obujulizi buteeke mu kkooti butandika okubeera nga obuwaako bukakafu, okusinga okuddaawo ewuwe waka oba wonna wooli ne uteekaawo akasimuko ne weerekoodinga, olwo n'otandika okubeera nga bwe weesesa, bwe weddamu, bwe weebuuza ebibuuzo, bwe weddamu mu mbeera efaanaganako bwetyo nga okakasa nti byogera byebyo.